Tegwe Kayz singojja nodda ku munansi munno n'olaga nti omuteeko n'ettaffaali limusuula ate n'otulaga nti osotukakalirako ekibozi ky'omugwira. Kubanga nze emabegako wali before me nawiranga ekibozi nga Omunigeria ne waba akoze birthday bannaye wa TV zisuba nga zikuba ekyo mu mawulire yakoze amazaalibwa yalese emmotoka empya. Nze nateeka effort nene nnyo ssebo okugyawo ebyo ebintu nti waliwo yaŋŋamba mbu nno okolawo bino soko tusengule Omunigeria ne babboyibe. Alien skin wagoba aba Nigeria. Ali wampa yiti yemwe Omunigeria kati ebungeesi banga bwe zibaddengayo before me. Yiti ttaano nze kumenyereza zibadde before me kana omenyero ttaano tino okuva ali ne bwe yajja kiti ttaano kazikubyenga luli. Ndi ku platform okuli omuyimbi okuli n'abamawulire saagala tubenga abasudia. Njagala terera tewesumika omudinyo selekita ono muzija buli wetu wadugala otandika okwogera nsooka ne mugamba nze ndi mugezi munko nga nnyongera maye baba babera bakujjukiza balina ne babeereyo mu buyimbi bwabwe eri oba okukuninga nagamba gwe kati huyo tikati oba abampa ebivule ba Nigeria nga bibadde bibungeese ba before me kubana bagamba kati ekyo njagala kati akidde mu reason being bibungeese bawaneeno ntino kya mu Nigeria ngai bade babibungesa before me ne after alien cuts njagala after alien because bagamba shows am mu cuts ne nights zamwe tochichusa gwe Kayz tochusa nzogwange gwa kubuuza ogambe oli munna mawulire yimirira informed wadde just ababerayo ne mubeerawa olide mawulire toyina mawulire gokozo obadde oli ambuli alien yasula aba Nigeria kati ekyo kibuzo njagala kinnemye akinyonyere bwenti Kayz kati kakidde Kayz ogozirike lwaji gwe kyogamba mu nsonga olimu muno mu ggwanga olimu wa question mark nti gweliko ekibuuzo kyokka tolina answer. Kyogamba bwe yawa neighbor nga wa neighbor waba yayina ebibuuzo Jacob Joli nanga musajja mumulabye selekito omusajja ono tumuwulira Jacob selector Kayz kambubuze bwenti wobadde mukasiki ku ndogo kuna bazanya olimba lwa alien skin ne bazanya n'olwa omale enduro badde osinga giwulirawa omanyize ekyandeeta mu night sezo obadde ngayo soko nze namanya namanyira mu night yammwe ekibuuzo kyakubuuza kyekyo wamanya mu night wuliriza on how you wuliriza kyokka omusajja mukulu ayinza obaira ne family wake okuba nti eyo statement giddemu wamumanyirawa mu night y'abakatsi because massive bagiyitaani togimanyi ey'abakatsi eyo bagiyitaani buli lwakuna Thursday togimanyi Uganda night nti olaba abantu bamanyi music gwe baagala mu matu obudde obwo nti alongside nga masa azanya ez'emabega babaako ne zibaagala eziriwo today nga bwe basuulamu alien skin omanya ki ekitugalinga ekitundu e Uganda naye nga session y'aba Nigeria bwetuuka era olaba group y'abantu abaagala music w'abakini w'aba Nigeria kayimba kike baakuba tugamani Kayz kayimba kike baakuba ngambi oluyimba nga baluzanya gwe n'olaba mbu abakazi baleekanye ku luno abakazi baleekanye ku luno nina akayimba simanyi bakayita waayiseeko dda tiririri waayiseeko dda akayimba ke bayita sitya ddenje okamanyi musajja gwe okamanyi saagala tugende mu sabula tonyiiga akayimba ke bayita sitya ddenje okamanyi nkamanyi kone waayiseeko dda kaliwo akasooka that's not my business. I'm not a scheduler. Don't be because njogala nkubulire njogala kintu kya katsi ompuliriza kugamba ngomwogerera katisi neda katsi katika nguye tuli wana bantu babika bina
njagala nkudemu waliwo omusasi leka waliwo omusasi Kayz waliwo music scheduler selector William waliwo MC Katsi TV host ate nga night host waliwo ne Jacob Omutuuze is a radio DJ and a journalist na kosane Brandon Sharif is a radio personality njagala buli omu abeeko kyatubuulira kayo mu bantu Kayz kanze contributing kansokenze mpe submission yange ku Kayz kyatubuuza Kayz ogambe toli music scheduler yeah ani ayimba music the artists okola otya amawulire okureportinga ku bayimbi ngo tomanyi kye bayimba this is it music selector okimanyi bulungi nsaba nkugattireko kino nakyo kinyambe wagambye gw'oli reporter atavunaanyizibwa ku kupromotinga muyimbi ebirungi bye bino nti nze alien skin mu Uganda ndi business okay ekyo kirungi ekisooka otegedde nti olunaku bwe mba nyimbye gwe manya nti no buli lunaku wayinza obbaawo family enfunako amagoba naye nga ate gwe bunaku wasoba family ekunyiigira nga nange nsanyusiza eyange naye gwe osanyusa yo naye nze oba family gyensanyusa etali yange naye nga ate gwe olunaku wasoba nga family ekunyiigira naye nga gwe osanyusiza eki njagala tutunuulire engeri gy'osanyusiza mu families ez'enjawulo abantu abamu abatunuulizira ensonga n'engeri because gwe katibako minisiko engeri gy'omukolamu but bw'oli mu kubeererawo abamu bayinza obutakubeererawo mu dda maybe nga zikusanze lwaki tesobola kunsanga wuliriza the way how you choose to nera nkutooseeyo nera nkusoose otutegeera gy'olaga Kayz kagambe ebintu mu bulamu biri bwe biti soka owulire bw'obanga oyamba omuntu oba tomuwoze ekyegedde just bino birabya nakujjukira bujjukizo kitegedde kubanga nange mu bantu bembya nabo waliwo abaali bannyambye kate be najjukira bemba nabo ne bagamba bambi bali kutujjukira okitegedde nenga baali tebampoze okitegedde kati ate wano omuntu akuyamba n'atagwa era n'asiga nga akuyamba n'okwe n'asiga era nga akyakuwa kati okisa ku perspective emu nti nnono singa bw'embeera yalaalwa kuba gyasima mutambulira ku negative mindset buli kaseera ekyo kingatera okubuuza eno belief character yo kyezimbye batandise okuyita ghetto president you a reflection of the society in an industry eri weaponized ogenda kusurviving otya an industry that is weaponized with politics wawulako akalimba kange kaliwo gambira nti ekibuuzo kitegedde alien ekibuuzo kitegedde industry ngeri weaponized today soko owulire kati era kankusookeyo okwo osoboze n'obuuza ngenda survivinga ntya in an industry that is weaponized Kayz Kayz oluzungu kokoleke Jacob nasoma ulira okusoma kunaje ate kai Jacob waumeya lwaki antakula ama select omusajja ono agenda n'abuuza ogenda surviving otya yes kalina surviving abwenti omala lwaki ensose nenkugamba legendary alien ngenda ikuyimba omwaka gupya gumu Rabba December designing bagambe kati nfose legendary. Alien bade sabunzinde mu ko party eyo katono. Ate watinze buna kunchoga ne gamba ndaye mbaguno omwaka amalegwa ndongo njitemba gambe kati legendary alien. You resign. Kainama esala zamwe mbangulize ke sala zamwe deni ngole byange. Katono nyo. Emyezi 12 gwe mwaka. Ove mu kuyimba
ate nga ngenda kuvaamu ng'era nzaaliiko tebakulimba nti ngenda kugwenkeera nkyaliwo ngenda kuwanika nze katono nnyo ekyo kindeetera obuuza Katsi ogendawoza katono mpaka lindako Alien agamba mwaka gumu akuteera endongo gy'ogamba gy'olwaniridde for over 15 years kino kikuleka wanga gwe Katsi Jacobo ne Jacobo Katsi endongo teriko constitution bwayagala agenda bwayagala asigala community yatugamba mbu agenda kuritaringa ache ngamba omwana ze mu mwaka gumu ebivulu bibiri over 15 songs achenjinziza Olandiko ito omwana anti the card Andiko ito omwana wuliri zitawo musajja wangamye embuze Nedda sebo selector tewazi Kayz ebibuzo byamuweddeko selector Kayz wadde nakukiriza betuliko nabo bonna ba panelists nabo sebo wadde wangamye embuze kambuze Jacobo ate ye mwana naye ayita abantu abaana Boto olina okwadressinga abantu abakulu abafudde Muzeyi Jacobo mbadde nsaba ombuulire ensonga yali yenyo ogamba nti ayimbye omwaka gumu abateera ekintu kino kitegeeza ki eri mmwe abaagala okufiira ku mulimu nga Balubu Kayz kyogamba gwe wakita taata omanyi kyo abasayinga n'endongo nti woliko wendigwa tubuuze Jacobo ne Katamba okufiira ku mulimu katulinde Jacobo tugenda kuchoka kubirisi sina answer tomanyi ebiri serious alien yabina